bakwagala ko naba bo watu. This is Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV, your #1 global. Is no longer being recorded. Hallelujah, musumba tweyanziza nnyo tweyanzeege era nga bwe mumanyi nti olwaleero lunaku lwakuna twogera mu Luganda cyberspace mwenna ababaddeko bannanga abooluganda tubeeyanziza nnyo okubeerako ate okudda mu session endala gye tugenda okubeeramu nga tuyigiriza ekigambo kya Katonda. Abali ku Facebook tubaaniriza nammwe mutuwegatteko. Njagala mujjeyo amasimu gammwe, njagala mujjeyo Bayibuli zammwe, mujjeyo ebitabo byammwe n'ekkalaamu. Tusobole okubeera nga tusheyalinga ekigambo kya Katonda. Sister Suzette Kagira ababuuzaako nga bwe tugenda mu maaso wano mu sharing. Ekitiibwa kya Mukama mbalamusizza abalungi abatuuliza abali ku cyberface aba New Life abatukuvu. Kama yeebale kubakuuma, yeebale bateeka mu kisana kwagala okunoonya Katonda mu kiseera nga kino bwe kiri. Naddala summertime buli muntu alina event, people are traveling and everything. Nemmwe mwegulidde akabanga musobole okunoonya n'okutegeera gwe mwakkiriza abali ku Facebook Diaspora TV tubeeyanziza nate. Mwebale kutuganya kujja mu maka gammwe, mu mmotoka, mu living room, mu kitchen, whatever you are doing. Lwaleero tugenda kwogera Luganda nga twogera ku bukulu bwa Mukama. Omutwe guli nti okulemberwa n'endaba y'omuntu ku bintu Byo Mwoyo tubiraba tutya. Okulemberwa n'endaba y'omu ngeri gy'olabamu ebintu by'omwoyo. Amiina. Nga eno pati gye tuliko yeesembayo mu kuyigiriza kuno kati twagala ogigattagatta yonna bwe tuba tugimaliriza tugifundikira kigambo kya Luganda nnyo nga tugifundikira twagala okuleeta emiramwa emikulu. Mulimu ebintu by'ogenda okuwulira nga twogera naye nga tobiwulirangako. Njagala omutima gwo gugulewo gubeere n'okuyiga nga gwagala okumanya kiki ekigenda mu maaso. Kyekyo lwaki nkugambye nti ojje n'ekitabo kyo n'ekkalaamu owandiike ebintu bye tugenda okwogera. Bw'onoddayo ogende mu byawandiikibwa osobole okubyekeeneenya nti bw'onoddayo okusoma Omwoyo wa Katonda waali gwe tuyigirizaako olunaku olwaleero nti ffe tukulemberwa Omwoyo wa Katonda kubanga twakkiriza Katonda. Amiina. Tugenda kubikkula ebitabo naye njagala osharinge ate subscribinge ku mukutu gwaffe osobole nti omulundi oguddako omanya bumanya ekigenda mu maaso. Taata tukwebaza olw'akaseera k'otuwadde okujja mu maaso g'okuyiga ekigambo kyo. Okusaba kwaffe tufune okutegeera n'okumanya n'abo abali ku mukutu guno bafune okutegeera abatannaba kumanya Katonda ng'ekigambo kino kibuulirwa gye bali bafune okubikkulirwa Katonda bamutegeere okuyita mu byawandiikibwa. Neebaza olw'okuba nti tuli batukuvu. Neebaza olw'okuba Omwoyo wa Katonda gwe tugenda okwogerako atudde mu ffe. Nkwebaza nti tuli weetuli kubanga gwe okufaako n'okuziikibwa n'okuzuukira tuli balamu. Era ekigambo kye tugenda okuyiga olunaku olwaleero kyeyongera okutukuza n'okukumanya. Mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe buli omu n'agamba amiina. Amiina. Mukyala mubiru naye tumwaniriza kubanga yali ku kamera naye neemuyigiriza gye tuli. N'abooluganda mwenna abali eyo abayiga naffe ffenna tuzze kukola ki? Kuyiga. Buli lwe tusomesa tuba tuyiga, nammwe be tusomesa muba muyiga. Tubagambye nti omutwe gwe tuliko gugamba nti tukulemberwa Omwoyo wa Katonda. Naye tulaba tutya ebintu by'omwoyo nga bwe tukulemberwa Omwoyo wa Katonda? Tugenda kusooka n'ekyawandiikibwa. Tugenda kuva we twakoma luli
nengenda kuddako emabega eri ekyawandiikibwa kye twasoma ekiri mu Baluumi essuula 8 okuva ku lunya olw'14 paka ku lw'17. Njagala tulabe tufuuka tutya omwoyo okutuluŋŋamya, tufuuka tutya abaana ba Katonda. Sisita Suzette tusomereko. Baluumi 8 essuula 14 ku lw'17. Kubanga bonna abakulemberwa omwoyo gwa Katonda abo be baana ba Katonda. Kubanga temwaweebwa nate omwoyo gwa buddu okutya, naye mwaweebwa omwoyo ogw'okufuuka abaana bwe tukoowoola nti Abba Kitaffe. Omwoyo yennyini wamu n'omwoyo gwaffe ategeeza nga tuli baana ba Katonda. Nga bwe tuli abaana era tuli basika, abasika ba Katonda, era abasika awamu ne Kristo, bwe tubonerabonera wamu era tulyoke tuweerwe wamu ekitiibwa. Kubanga bonna abakulemberwa omwoyo gwa Katonda abo be baana ba Katonda. Okuva we walokoka, simanyi mwaka ki gwe walokokeramu, kwolwo lwennyini lwe walokoka n'ofuna omwoyo wa Katonda. N'obeera ngo omwoyo wa Katonda atuula mu ggwe. Omwoyo wa Katonda bwe yajja n'okutegeera kwonna, teyajja haafu. Kati buli kintu kyonna ekikwatagana ku by'omwoyo n'ebyomubiri kyonna kyakuweebwa. So kiringa omukyala ng'ali lubuto bwanga atuuse okuzaala, omwana oyo newankubadde nga muwere, omwana oyo ajja ne pakeji y'obulamu bwonna. Omuzaala nga mwana muwere naye ng'alina byonna ebigenda omukuza ng'omuntu. So n'omwoyo wa Katonda bwe tumukkiriza, bw'omala okwatula nti Yesu Kristo ye kabaka, ajja ne pakeji yonna ey'okutegeera, ey'okumanya, ey'okuyamba okuyita mu byonna by'onooyitamu. Kati bwe tubadde tugenda wano mu lw'15 atugambye kubanga temwaweebwa nate mwoyo gwaki gwa buddu kutya, naye mwaweebwa omwoyo w'okufuuka ki abaana. Atukaabya nti ki Abba Kitaffe. Ekisinga okutulemesa okutegeera nti twaweebwa omwoyo wa Katonda ki kutya. Buli kutya bwayingira mu ggwe asannyalaza okukkiriza okutegeera nti mwoyo wa Katonda ali mu ggwe. Okumanya kutya mubi asannyalaza ne bye wasoma n'oluzungu lwennyini lw'omanyi. Nzijukira bwe nali ngeze ku immigration nga byonna bagenda kunzizaayo bujulizi buno mbuwaayo, bagenda okumbuuza ebibuuzo nga n'oluzungu lwe nali mmanyi lumpeddemu kubanga ntidde. Bagenda ogamba weebaze jjaaji, namugamba Mr. Jjaaji yaseka busesi kuba yalaba nga ntidde. Okutya kubi kyekikuva kikugwanira gwomu omukkiriza okuzzanga endowooza yo obujja osobole okumanya nti okulembera ki mwoyo. Endowooza eno ogizza otya obujja ng'osoma ekigambo kya Katonda? Buli lw'osoma ekigambo kya Katonda, kyenvudde mbagamba luli nga tutandika nti tusomesa naye naffe tuyiga. Tuba tuyiga, amiina, tuyigira wamu. Ate n'ayongera wano n'atugamba nti omwoyo yennyini wamu n'omwoyo gwaffe ategeeza nga tuli baana baki ba Katonda. Omwoyo yennyini owa Katonda wamu n'omwoyo gwaffe ategeeza nga tuli baana ba Katonda. Naye bwe tuli abaana era nga bwe tuli abaana, naye bwe tuli abaana era tuli basika. Tetuli just baana bwana, tuli basika. Abooluganda batuuliza onnoko olwaleero, omwoyo wa Katonda bw'ajja n'amala okutuula mu ggwe tobeera bubeezi mwana. Kitegeeza nti Mukama Katonda ebintu by'ayina bibyo, kubanga oli musika kiringa gwe omuzadde ng'okolerera abaana bo, omanyi wiiru kino kigenda woono. Abaana tebalina na idea biki by'obakolerera,
so ate kati wano Katonda atuyise basikaabe so all the emiganyulo gyonna gyaffe kyofola nga twetaaga omwoyo wa Katonda otulungamya tumanye emiganyulo gino gye tulina tuleme kulowooza nti tuliko ebikolimo tuleme kulowooza nti ekyali ku gundi kyekigenda okumbaako gwe oli mulala kubanga wakkiriza Yesu Kristo oli musika wa Katonda. Kati mbadde mbazzaayoko ku kyawandiikibwa ekyo tusooke tulabe wawe tuvudde naye we tugenda okutandikira olwaleero tugenda kuddayo kankebere wano mugundi yange notisiwe we twakoma luli twagamba nti buvunaanyizibwa bwo okulaba ekkanisa gy'otuddemu wansi bwe baba nga bakusomesa Kristo kubanga eriyo ekkanisa ezimu bamala 2 hours mu praise and worship ne bakola comedian ne mutuuya nakkirira ddambuka tonkwata bubikwana njagala nnyo okuzina then ne wajjawo abawa obujulizi ne bamala awa namba kati ekigambo kya Katonda ne bakiwa eddakiika 20 ng'ate ekigambo kya Katonda kye kirina okutwala obudde kye kigenda okuzimba kwe kugamba nti buvunaanyizibwa bwo togamba nti musumba ono tabulira njiri obuvunaanyizibwa bubwo gw'okunoonya ekigambo ekigenda okukuza mu Kristo awo twakoma luli twakoma oti webale kunzijukiza nnyo era ne tujja ne tugamba nti ekkanisa si social gathering okitegeera tuli mu Luganda ekkanisa si kuŋŋaaniro lya kufuna mikwano newankubadde nga tujeetaaga tufunirawo okutegeeragana mu bintu by'okumanyagana n'ebyokutegeeragana mu bwa bwa Katonda naye ekkanisa yakubeerawo okukola ki kukuza kuyigiriza to equip oba ekyo bakinyonyola mu Luganda kuyigiriza kusomesa bakkiriza ekkanisa si yakugenda gamba nti leero Sande kanoonye ku bantu bannayuganda besimanyi tusobole okumanyagana newankubadde ekyo kijja oluvannyuma webale nnyo omulamu omukulu ogw'ekkanisa nabbi omutume omusomesa andi gwe sogeddeeko omubuulizi w'enjiri buli lw'oba bakuwadde akaseera okuyigiriza abantu abatukuvu ba Mukama tomala ddakiika 4 otuwaanira mukyalo oba mwami kubanga eri yazze ng'ali ku ndiri ayagala kulira ekigambo eky'obulamu weewaawo omukyala w'omulungi weewaawo omwami w'omulungi ebyo birungi ddala naye omulamu omukulu gwe ogwatuweebwa kubuulira Kristo kuzzaamu omuntu ono aweddemu amaanyi efisiira lyaffe libeerenga okwo lwaki leero tujja okuyigiriza ebintu bino bimanyibwe oyinza okuba nga obadde tobiwuliranga naye twagala tubireete nga tuyita mu byawandiikibwa osobole okumanya nti omuntu alaba atya ebintu eby'omwoyo ng'aluŋŋamizibwa ki omwoyo kyekyo lwaki twogera ku bintu bino nti bw'ojja mu kkanisa oyina okukula mu kigera kyani kya Kristo ekkanisa eyigiriza omukkiriza gwe mulimu gw'ekkanisa okuyigiriza omukkiriza atuuke mu kigera kya Kristo ekkanisa si katale mwe tujja tukuŋŋaanire ffenna oba okukola ebintu bye twagala nedda tujja tusobola okujja okukuŋŋaana naye mu luvannyuma lw'okukuŋŋaana nga tuyigirizibwa ekigambo tutandika okumanyigana amiina tugenda kusoma ekyawandiikibwa kanyongereze ku ekyo nti ekkanisa nga bw'ogambye nti si kuŋŋaaniro lyakwagala kumanyagana ekkanisa kuŋŋaaniro ery'okumanya Katonda mu Kristo nti mu kumanya ekitugatta awamu nga abooluganda mu kkanisa ye Kristo omwo mwe tujja oluganda nga famire emu ey'obwa Katonda amiina yensonga lwaki tugenda mu kkanisa okumanyagana n'ebisigadde bisobolebwa okukolebwa wabweru w'okukola ki wekkuŋŋaanira ery'ekkanisa naye nga bwe tuba tuzze nga abazze abaluganda abazze mu kkanisa tuba tuzze kumanya Kristo kyekyo kye yatukolera ki kye yatunulamu
kikyayinza okukola mu ffe era kikyayinza okukola okuyita mu ffe. Ebyo by'ebintu ebirina okusomesebwa mu kkanisa omuntu asobole okwetegeera. Omuntu bwe yeetegeera mu Kristo atambulira mu kutegeera okwo Katonda kwe yamuyitiramu okwokumununula okumujja mu nsi ey'ekizikiza omutwala mu nsi ey'ekitangaala. Ate n'ekirala ekyenjagala okwongerako nti bannange omukkiriza ye kkanisa. Omukkiriza ye kkanisa. Katonda abeera mu ffe bwe tugenda mu kizimbe kiri liri kuŋŋaaniro tugenda naye bwe tuvaayo naye. Ekyo njagala mukimanye abooluganda gwe yeekaalu newankubadde ekifo ekyo tukyetaaga tukuŋŋaanirawo kubanga tukula okuva mu 3 tugenda mu 1,223 ekifo ekyo tukuŋŋaanira. Amiina. Tugenda kugenda mu bbaluwa ya Yokaana esooka olunyolo olusooka manya esooka essuula esooka olunyolo 7. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essuula esooka olunyolo olw'omusanvu lusoma bwe luti naye bwe tutambulira mu musana nga ye bw'ali omusana tussa kimu ffekka na ffekka n'omusaayi gwa Yesu omwana we gutunaazaako ekibi kyonna. Naye bwe tutambulira mu musana nga ye bw'ali mu musana Yesu Kristo ali mu musana Yesu Kristo musana Yesu Kristo musana nga ye bw'ali omusana tussa kimu ffekka na ffekka ekitegeeza nti tetusobola genda mu kuŋŋaaniro mu kkanisa nga ekitutwalayo Kristo. Bwe tumala okutegeera Kristo olwo tuzimba enkolagana yaffe. Amiina. Bwe tumala okutegeera Kristo tuzimba ki enkolagana yaffe ne tutandika okumanya. Naye bwe tuba twagala byakwemanya tulina Uganda ni kirabu diaspora okitegeera ezo zonna weeziri bwe batwagala kwemanya bino. Naye wali we tugenda mu kkanisa kukula mu kigambo kya Katonda tusooka kumanya Kristo kubanga gwe mulamwa gwaffe. Amiina. Ekyo kye njagadde okumanya nti tukula mu bintu by'omwoyo. Ekkanisa etuyigiriza okukula mu bintu by'omwoyo. Era tulaba nti abantu bangi bwe bajja okuŋŋaana ano balina kumanya kujja kukola ki? Kumanya Kristo. Amiina. Bwe tutunuulira bwe tujja okuŋŋaana okufellowshippinga mu Luzungu okuŋŋaana ng'abakkiriza tulina okubeera n'obumu kubanga omukkiriza ayina kubeera bumu n'abooluganda bonna. Kati olwo tutandika okuzimba obumu bwaffe buno ki? Ate buli mukkiriza azze mu kyaki alina okubeera bakiyita batya mu Luganda n'okuvunaanyizibwa. Si abeera n'obuvunaanyizibwa okubeerako amuvunaana buli amukulembera nga agwalipootingira tu. Webale kuntereezaamu nti buli mukkiriza gwe weereeta mu kkanisa naye buli mukkiriza alina kubaako n'amuvunaanyizibwa. So mu ngeri endala nti ekituleeta mu kkanisa olaba Kristo musana okussa ekimu kino ekituleetera obwoluganda nze ataamanya mwami mubiru yaani naye omusaayi gwa Yesu Kristo guno ogutugatta oguleeta oluganda olusinga n'oluganda oluli biological nti gw'oli muganda wa mwami Sekatawa naye ate kati nze oluganda olulo nange ate lwa ddala lusinga na luli kubanga luno lwa Yesu Kristo lwa mirembe na mirembe. Kyovala nga nkuyita brother, kyovala nga mpita sister, ng'ekikutuukako kiringa ekituuse ku nze. Kati omukkiriza yenna buvunaanyizibwa bwo kubanga olina ekkuŋŋaaniro ekkanisa mw'otuula wansi w'omusumba. Omuntu yenna omukkiriza oteekwa okuba ng'olina omusumba akuvunaanyizibwako. Naawe gw'obuulira tomala gava mu kyaki ogenze tomubuulidde ki ky'oli awo oba tolaze buvunaanyizibwa. Kyova olaba nti bwe tujja mu famire ya Katonda tubeera n'abasumba
n'abanabbi nga balina n'abatume nga batuliidi nga batuluŋŋamya mu bintu by'obwakatonda kubanga tosobola kubeera mu kkanisa nga gwe omulimu gwo ojja buzzi n'otuula nomala n'okola ki n'ogenda ng'ogamba ebyo byabo bw'oba ng'oli mu famire ya katonda olina okumanya ekifa ku baganda bo ddala okitegeera bw'obeera mu famire nga gwe mukulu mu famire obunaanyizibwa baani abatoobo taata waakubuuza oba maama wo n'abuuza nti sisita suzette oba sisita goreti mutowo yalidde kati mukama katonda yateekawo abasumba okubeera nga balina obuvunaanyizibwa okulaba endiga eno endiga zaabwe luli twayigiriza nti endiga ziwulira eddoboozi lyani ly'omusumba waabyo naye tosobola kumanya eddoboozi lya musumbawo nga tomanya oyinza okuba ne musumbawo tokolaki tomumanyi kaakati bino bye twagala gwe ng'omukkiriza omanye nti walina okubeerawo accountability eri oyo akuvunaanyizibwako gwe ng'omukkiriza olina okubeera nga olina obuvunaanyizibwa gwe ng'omukkiriza nti bw'obeera ng'oli mu kkuŋŋaaniro lino gye tuyigira yesu gye tuyigira katonda ng'abooluganda osobola okubeera mu kifo ekyokubeera n'obuvunaanyizibwa tugendagendako mu kitabo ky'abeefeso essuula 4:16 ekitabo ky'abeefeso essuula 4:16 lusoma bwe luti mwoyo omubiri gwonna bwe gugattibwa obulungi ne gunywezebwa wamu buli nnyingo ng'ereeta ebyayo nga gukola ng'okukola mu kigera okwa buli kitundu bwe kiri omubiri gweyongera okukula olw'okwezimba mu kwagalana mwoyo omubiri gwonna kati twogera ku bumu n'enkolagana eriwo bwe gugattibwa obulungi nga tewali kuyomba ffenna tuzze tutegedde katonda waliwo ebintu bye tuteesezzaako tubikolera bumu okitegeera wabeerawo enkolagana n'okubeera obumu ekitundu kiri omubiri buli nnyingo ng'ereeta ekitundu kyayo ng'enkolagana kati wabaawo okutegeeragana n'okweyongera mu katonda kuba kukola ki kubaawo ate n'ennyingo zino buli muntu aleeta obutume oba obuweereza mukama bw'atadde mu ye omubiri guno ogwa famire ya kristo ne gutandika okunywezebwa nti nga tonyooma oli nga n'oli tagamba awo talina byayogera naye nga ffenna twogera ekirungi kristo kyatadde mu ffe kyova olaba bwe tugenda eri mu baluumi aleeta n'agamba nti n'anyaga ebirabo n'aleeta abayigiriza abatume abalala okubeera bannabbi abalala okubeera ababuulizi abalala okubeera abalonda abayigiriza bonna nga batuyigiriza tutuuke mu kigera kyani kyokutegeera kristo abatuuliza olunaku olwaleero twogera ku kukulembera omwoyo wa katonda Befeso 4 njogedde webale nnyo Luganda nti nga tukulemberwa omwoyo wa katonda nga bwe tulimu emikulu olwedde gyateekebwawo dda nti emikulu gy'omwoyo omutukuvu weegiri omulimu gwaffe kugoberera mikulu egyo naye kaakati nga tugoberera emikulu egyo gwe bintu by'omwoyo ng'omukkiriza obiraba otya tuli ku kitundu ekisembayo ekyokusatu mu njigiriza eno ey'okuluŋŋamizibwa omwoyo wa katonda katwagala tulabe ebintu ebikulu bye tujjamu mu kutegeera kino onzijukiza wetwogedde nti nga buli nnyingo ereeta ekyayo waliwo omusumba kaaluledda nga tuli ku prayer palace ekibuye mu 80s yagambanga nti oyinza okuba ng'oli brother mulawo omulawo ogubulawo mu nnyumba akawunga tetusobola kalya onzijukiza nti nga buli nnyingo ereeta ekyayo tofuula nga buli kinoomu mu kkanisa mukulu nnyo kaakati buli bw'obeera nga Sister Suzette bw'agambye
omulawo naye nga gwe omulawo weekweka bwekwesi kiba kigenda kumenya omubiri guno ogwa kristo kitegeeza akawunga tegajja kuliibwa bw'obeera kasonga ali wakusala nnyaanya n'obulawo kati kino kyekiva kyetaagisa luli we baali ku cyberspace musumba kabuye yakyogerako n'akireeta n'obeera ng'oli mukubi wa ndongo mulina abakubi b'endongo bana mu kyaki bebivuga endongo kubanga omuntu atalina amagezi naye abakubi b'ebivuga wekitegeeza kakati muna tebagala bayita bwe batya abakubi b'ebivuga nti endongo kati betubayita abadongo babanga abali eyebweru omanye okutegeera kuno kuzibu kati abakubi b'ebivuga mumanyi wano we musabira mumanyi ebyuma naye ne mwagala bayite mumala kulaba nga waliwo niidi nnyo n'olyoka ojja nti kale kambayambe ng'olinga ayamba ffe so nga te oba olina kweyamba kati ekitundu okimenya bw'oba oli osobola okutuukira musumba n'omugamba musumba omanyi nze nkuba keyboard ne balaba engeri kubanga buli kanisa eyina engeri gyetrainingamu abantu okuyingira mu buweereza okitegeera kati ne tutabeera nti omulimu gw'obuweereza oguvaamu bannanga obuweereza saavisi ddala obuweereza ki saavisi tetulina kuweereza webale nnyo obuweereza kuweereza omubiri gwa kristo webale nnyo tumanya ki katonda kyatuyitidde nga bwe tuva okusoma nti nga buli nnyingo ereeta ekyayo nga abatume baleeta bannabbi baleeta ababuulizi baleeta abalunda abayigiriza bonna nga buli muntu aleeta kikyaleeta kwe kumanya kwa katonda n'okubikkulirwa kwa kristo kwategedde okuzimba ekkanisa ensonga lwaki ekkanisa si kuŋŋaaniro lya kwagala kukola ki kumanyagana wabula kuŋŋaaniro lya kuyiga ekituleeta mu kkanisa kwe kuyiga obulamu bwa katonda kubanga obulamu bwa katonda bwe tulina bulamu bwa lubeerera ate nga tuli ku nsi kuno tulina okumanya engeri ki gye tusobola okuwangula buli mbeera naye kiva mu kuyigirizibwa nakusomesebwa nakuyiga bayibuli kugisoma n'ogitegeera bw'omala ogitegeera ofuuka omuweereza nti bw'oyimiriranga nnabbi oyigiriza kubanga byonna ebirawo byaweebwa ffenna tusobola okutuuka okusomesebwa okutuuka mu kigero ky'okumanya kristo so kati bintu bw'oba mudongo endongo olina okuba nti endowooza yamala dde okutereera nti bw'okuba endongo twegikubira katonda teyeetaaga kuzina by the way it's something which ekiyamba ennyumba ya kristo but ye katonda alaba motive yo towards kwekyo kyokola eryomubiri gwa kristo abouganda abatuwuliriza tuli ku kulungamizibwa omwoyo wa katonda n'endaba omukkiriza gyalabamu ebintu bya katonda kati tugenda kuleeta ku bintu ebyawula omuntu nga tusoma ku byawandiikibwa ebyenjawulo ebisobola okwawula omukkiriza okuva ku nkolagana gy'alina okubeera nayo tugende mu ngero engero 18 olunya olusooka engero 18 olunya olusooka eyeeyawula ku balala aba anoonya bibye yekka otyo era awakanya amagezi gonna amatuufu omusiru tafaayo kutegeera naye kyafaayo kwe kwogera ebiri mu mutima gwe amiina eyeeyawula ku ki eyeeyawula ku balala abanoonya bibye yekka era awakanya amagezi gonna amatuufu eyeeyawula ku balala buli lweyeeyawula oba onoonya bibyo naye manya tulina okubeera n'atuvunaanyizibwa kati atuvunaanyizibwa gwe tuba tugoberera gendako ku ngero 21 olunyiro lw'ekumi engero essuula 21 olunyiro lw'ekumi lugamba omuntu awaba okuva mu kkubo
ery'okutegeera. Omuntu awaba okuva mu kkubo ery'okutegeera. Aliwummulira mu kkuŋŋaaniro ery'abafu. Buli awaba okuva mu kkubo ery'okutegeera awummulira wa? Mu kkubo ery'abafu. Okuva mu kkubo ery'okutegeera awummulira mu Kristo. Akuŋŋaanira mu kkuŋŋaaniro ery'abafu kubanga mu abafu tebaba na bulamu. Amiina. Omulamu yaba n'obulamu. So bwe tuba mu Kristo tuba balamu. So buli lwe kuŋŋaana mu kutegeera Katonda. Buli lwe tubula mu kukuŋŋaana okw'okuyiga okwongera okuyiga obwa Katonda tuba tuwaba nga tuva mu kkubo era tukuŋŋaanira mu kkuŋŋaaniro ly'abafu kubanga ffe be bantu abatakkiriza Katonda bali ku lwabwe olwawo nga bali ku nsi. Naye omuntu amaze okukkiriza Katonda abeera mu Katonda kimugwanira okuba nti akuŋŋaana okuba nti ayigirizibwa okutegeera ebyobwa Katonda. Amiina. Ekyawandiikibwa ekirala kiri mu Zabbuli 68 sura 68 olunyolo olw'omukaaga. Bino byonna bitulaga lwaki tetulina kweyawula. Zabbuli essula 68 olunyolo olw'omukaaga. Olunyolo olw'omukaaga lugamba Katonda awa abawuulwa ennyumba ajja abasibe mu kkomera ne balaba ebirungi naye abajeemu akola atya? batuula mu nsi ekaze oba bwe bakisoma Katonda awa abawuulu. These are metaphors ezoogerwa okutegeera obulungi bwa Katonda n'okumanya nga bw'agambye nti endowooza yo okitegeera endowooza buli bw'ova mu kuluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda oba ovudde mu layini y'obwa Katonda. Mujjukire twogedde nti Katonda bagiyita famire. Katonda alina ekika kye otyo ekyobwa Katonda. Oba alina famire ye ey'obwa Katonda. Mwe tuli. Naye buli lwe weeyawulako oba tovudde kubeera mwana naye oba weeyawuddeko mu kumanya biki byagenda okusomesa mu mubiri gwa Katonda, kyekiva kikugwanira okubeera nti oddizibwa obujja endowooza yo. Kyekyobola okuddizibwa obujja kyalubeerera. Togambako nti aleero nakooye kambiveeko. Olwo bw'oba oli mukkiriza wuliriza wano oba owadde omulabe kubanga ye sitaani yeezira bwezi agamba nti awuluguma ng'anoonya gw'anaalya naye tumunyweze tumuziyize nga tuli banywevu mu kukkiriza. Naye kati onoobeera otyo omunywevu mu kukkiriza endowooza yo togisomesa. So ekinyweza omukkiriza kyekigambo kino kyeyetegedde mu Katonda ekya buli kiseera ky'owulira wano ku mukutu ky'owulira wali nga batusomera Bayibuli kyeweefunira akaseera ekyo kyekikutegeeza bw'oba oweddemu amaanyi buli lw'osoma noga nti ndi w'amaanyi sigenda kuba munafu. Ekigambo kya Katonda kiri bumu kubeerera lwonna tekikyuka. Amiina. Fenna ng'ekkanisa bwe tuyimirira tulina okuba nti tubuulira ekintu kyekimu ye Kristo nga Yokaana bwe yali ku kizinga Patmos aba awandiika agamba nti yabikkulirwa Kristo oyo yaliwo aliwo era alibaawo. Kitegeeza nti ali bumu takyuka kuva ku lubereberye ali omu takyuka. Kati ffenna bwe tujja mu kubikkulirwa tubikkulirwa ekintu kimu Kristo, teri kubikkulirwa kwa muntu. Tegeera kuno nti gundi alina okubikkulirwa nedda. Ffenna tubikkulirwa ekintu Kristo gwe tubikkulira kubanga oyo bwe bulamu gemaanyi era kwe kutegeera kwaffe lyekkubo n'amazima. Ekirala ekigambo kya Katonda to be honest kibowaringa oba kireetera okuba nga olinga agayaala ate kinyiiza. Lwaki? Kubanga ebigambo bye bimu biddiŋŋana akawono okitegeera. Lwaki? Kubanga
mu nsi muno mwe tuli mulimu amaanyi amalala agawakanya enkola ya Katonda. Kati ate nga bino byolabako mu buliwo birabika ng'ebyanguwa naye nga biri eby'omwoyo bitwala omuntu ali committed okwewaayo okusomesebwa entakera okuyiga. So ebiseera ebisinga oyinza okulowooza nogamba no baddiŋŋana mu kintu kyekimu naye bw'oba otudde ne weekenneenya tekiba kintu kyekimu naye lwakuba kidda nga kyekulungulula ku muntu y'omu. So olw'okuba tuyiga omuntu y'omu tuyiga ku mbala y'emu. Kati ebiseera ebisimbe endowooza y'omuntu bw'eba tetendekeddwa erabika ng'ekoowa kubanga ebyawalala ku mikutu emirala girina ebintu ebiringa ebye-excitinga jangu onoonye ettaka wakakutambula mu Amerika ebye-excitinga ebyo naye ebintu ebye-excitinga temuba mulamu ddala. Kati Yesu Kristo ono ye mulamu ate gwe tuyiga ekkubo ge mazima n'obulamu. Ngenze ne ngamba nti ekigambo kya Katonda kinyiiza kubanga abantu abamu bagenda ne balaba nti lwaki ojja ku mukutu n'oyogera ebigambo ebinyiiza abantu kyofendinga naye olw'okuba kyogera mazima kati gwakiwulira engeri gyekyofendingamu kiwakanya engeri gy'olowoozaamu. Weebale nnyo. Kati olw'okuba kiwakanya engeri gy'olowoozaamu kati kiba kikunyiiza. Kachiri gy'oli buli wawulira ng'onyiize kitegeeza endowooza yo si nnungamu. Oba olina okugamba nti kanzireyo kisobole kinnungame kubanga ekigambo kya Katonda kituleetera okutegeera. Ate kitegeeza buli wawulira ng'olinamu okukaayana okwo mukyalimu obutali bulungamu oba obutali butegeevu oba okyanyumirwa kyokola nga togala kita okyanyumirwa kyokola olaba ng'oli akuyiikiriza lwaki akugaana okwekolera by'olina okukola. Abatuwuliriza tuli wano twogera ku kulungamizibwa omwoyo wa Katonda n'endaba omukkiriza gy'alabamu ebintu by'obwa Katonda. Twogedde nti Katonda is a family man, muntu wa family, kyava ayagala okutuzza. Kyava wiru ya Katonda egamba nti ayagala abantu bonna. Ekisooka kulokoka, ekyokubiri okutegeera okumanya amazima. Bw'olokoka totuulaawo. Bw'olokoka waliwo okuyigirizibwa kyetuva twogedde ku loko church ekkanisa omulimu gwayo okusomesa okule mu kigera. Kaakati Yeremiya atugambye mu Yeremiya 3:15 bw'ojja mu kkanisa genda mu maaso. Yeremiya 3:15 agamba era ndibawa abasumba ng'omutima gwange bwe guli abali baliisa. Sooka olindeko abali bakyalira. Abali baliisa n'okumanya n'okutegeera. Era ndibawa abasumba abali bakola ki? Abali baliisa. Abali baliisa kye batuliisa kigambo. Ng'omutima gwange we guli okumanya okutegeera. Ze baluwa Pawulo ze yasaba mu makanisa gali ge yawandiikira baluwa n'abagamba mufune okutegeera. Genda mu Yeremiya 23 olunyolo olwokuna. Yeremiya 3 23 Yeremiya 23 olunyiriri lw'okumeka olwokuna. N'abagambye byawandiikibwa bingi n'ebirungi eri obulamu bwo. Lugamba bwe luti era ndissaawo abasumba ku abo abali baliisa kale tebakyabatya nate so tebalikeŋŋentererwa so tewaliba n'omu alibalabula bw'ayogera Mukama. Ndissaawo abasumba. Kati gwe omukkiriza olina okubeera wansi w'omusumba anaakulungamya. Ate omusumba ategedde okuyigiriza okusomesa. Agambye nti ndibawa abasumba abava mu mutima gwange. Ekitegeeza abava mu mutima gwe bateekwa okuba nga bategedde enkola ya Katonda. Webale nnyo. Abalina okutegeera era okuyita mu kutegeera kwa Katonda basomesa okusinziira ku kutegeera kwa Katonda, ku mbala ya Katonda n'okwagala kwa Katonda. Kyavudde agamba abatume Marko 16 Matayo 28 bagambye nti abatuma
mugende mubuulire enjiri nga mubayigiriza byonna bye nabalagiranga. Amiina. So kati enjiri erina kubeera nga ekwata ku njiri ya Kristo, ku kumanya kwa Kristo. Bw'era enjiri ereeta ebirala eba ndala. Enjiri erina kuyigiriza Katonda mu Kristo, abantu okutegeera enkolagana ne Katonda. Oyo omusumba ava mu mutima gwe yayigiriza ekigambo kye, yayigiriza embala ye, yayigiriza okwagala kwe. Amiina. So omusumba bw'atyo buli lw'ojja mu kkanisa ng'oweddemu essuubi olw'okuba ava mu mutima gwa Katonda ajja n'ekigambo eky'obulamu ekikuwa essuubi. So si kujja wansi w'omusumba olwedde oweddemu essuubi n'alyoka kugamba obwo obulwadde bw'olwadde ekyo kikolimo jjajjaawo ye yakikola. Ulira ng'omwana w'omuntu otiira ddala nti Katonda gwe nakkiriza kati ate nange agenda kunzita nga bwe yattabali. Okitegeera? Eyo enjiri eyo teba ntuufu, toliiko kikolimo. Mukama yafuuka ekikolimo kyo, ekikolimo ky'amateeka n'akitujjako n'oba mulamu. Amiina. Atuwa abasumba abasumba abanakulaga embala ya Katonda, abasumba abanakulaga kiki kyoli identity mu Katonda. Newemanya ekisinza okutubuza tetumanyi mbala ya Katonda, tetumanyi kiki kye tuli mu Kristo. Bw'ojjewo omusumba n'akugamba nti omanyi kati kino kyetaaga mutwalo gw'okumidda wano ono twaleeta 10 ow'emiliyoni tuula wano nga buli omu alina essaala ow'emiliyoni eba mpanvuwanvu. Weetaaga omusumba n'akuyigiriza okusaba n'agamba nti teri kirema ddala yingirako mu kusaba. N'agamba nti kati kino ne bw'oba tosiibye kkiriza wadde okusiiba siki kusiba kulungi. Naye weetaaga okuyigiriza omanye kiki kyoli mu Kristo. Beebo abasumba baatuwadde. Mukyalambirwa agambye nti abava mu mutima gwa Katonda be basumba bayogerako. Gwe kati bw'omala okutegeera ebintu bino n'owooluganda kubanga atuwadde okubeera abatabaganya, ogenda kubeera ng'osobola kukola ki okutabaganya ne banno, obazzaamu amaanyi, obaleeta, osobola okuvuluma ebweru. Edda ku mulembe gw'okubuulira enjiri ebweru abantu bagendanga ne bagwa mu katundu ne babuulira enjiri, naye kati osangayo bantu bamunabomu ababuulira enjiri. Abantu abasinga kati bagamba obulokole tebukyali bulokole kubanga kati abasumba tufunye abasumba abatali batendeke bangi yatunuulira kibbo na mitima gy'abantu. Nze kasa n'abagamba abeetaaga ettaka muli wamujje muteekewo zino ssente. Waliwo esitole eyankwasiza ennaku, waliwo omusumba omu abadde Uganda yabuulira enjiri ng'agamba muleete ssente zonna kasibe school fees z'abaana muzireete, Mukama agenda bakubisaamu. Kati omwami we yali amuwadde ssente abaana abazzeeyo mu ssomero. Mukazi wattu akkiriza byonna musumba kuba tugambye beera wansi w'omusumba. Owulidde? Akkiriza omusumba oyo amanye ava eri Katonda. So omusumba yali naye mufere mu ngeri nti amugyeko ne ssente ne za transport n'azimusaba okumanya omusumba oyo talina mutima gwa Katonda, n'azimumalako. Kati bwaddayo n'agamba komawo wiiki ssente zigenda kwekubaganyaamu. Jjukira motive ye mukyamuli gyeyogeddeko ng'oweereza Katonda, motive ye eri etya kubba abantu ba Mukama baakukwasizza. N'atwala ssente z'omukazi. Mukyala bambi yali musoga baawe ng'ate muganda. Munnange omusajja n'amugamba nti ogenda kumpa ssente olw'okutya okungi omukyala yeeyiye mu kiyira. Yeesudde mu kiyira alaga nti musajja wange mukambwe nnyo, laba bw'aleka omwami leka bw'aleka abaana be. Olw'omusumba ono azze obuzze okulya essente z'abantu. Tuwegendereze gwe ng'omukkiriza buvunaanyizibwawo wansi w'omusumba oyo akusaba ssente buli ddakiika. Ddayo mu byawandiikibwa okuwa omulimu gwa Kristo okugenda mu maaso si kibi, naye ne bakusaba n'ezikuzaayo abatemu bakutte mu kkubo. Amiina. Kati buvunaanyizibwa bwo nga bw'agambye buli lw'ogenda mu loko church oba mu kanisa mw'olina okukulira olina okugenda okulaba nti okula mu kigambo kya Katonda. Buvunaanyizibwa bwo okulaba nti otudde wansi w'omusumba nga tayina kigambo kyasomesa gwe kkula. Bannange osobola okulaba nti tokula ddala, osobola okulaba nti tokula n'ogamba naye bannaye kiki kyendiko okujjako nga toyagala kutegeera Kristo. Bayibuli egamba nti babiri oba basatu bwe bajja mu maaso ge abeera ali muffe
tajja naye abeera muki Muffe. ate kyetaagisa abantu babiri oba basatu buli lwe tujja buli lwe tukuŋŋaana abeera muffe mwatuula bwe tuvaawo ng'avaawo waliwo muwulirize statement gye ŋŋenda okukola nti tugenda ne tugamba nti mukama afaayo afuga byonna njagala owulire mukama tafuga bintu byonna ate takola bintu byonna mukiwulire bulungi kuba tugenda kukyogerako mukitegeere ogenda n'osanga muntu sifaayo mukama afuga ebintu byonna mukama akola ebintu byonna kankubuuza ekibuuzo mukama akola obubbi okulimba mukama alimba mukama ayenda nedda kati tulina okumanya gundi ze twogera mukama afuga okusinziira kristo nga bw'ali mujjukire luli twajja okuyigiriza ne tugamba nti ani alaga amazima ga katonda katonda bwe yaliwo okuva mu ndagaano enkadde paka we tuli atulaga kati mu mulembe guno gwe tulimu okutegeera katonda yani ye kristo kitegeeza ab'endagaano enkadde abawandiika nti katonda atta katonda yakola kino tulina kugenda mu byawandiikibwa katonda najjula obusungu kitegeeza bayibuli etugambye nti balina pasho okubikula ku tutono ebintu byabwe babirabanga mu bisiikirize katonda bamulabanga buli kirungi ekyabangawo nti katonda yakikoze buli kibi kyonna ekyabangawo nti katonda yakikoze enkolagana what God cannot do does not exist kati statement ngezo naye bayibuli etugambye mu Bebbulaniya nti katonda ayogera naffe mu kaseera kano nti era atulaga obwa katonda yaani ye yesu kristo mu mwana we webale nnyo mu kaseera kano engeri gyesobola okutegeeramu katonda mwana we yakobo atugambye nti muye temuli kukola ki kukyukakyuka yokaana n'atugamba nti muye temuli kiki kizikiza kakati osobola otya okugamba nti katonda muye mulimu ekizikiza ng'ate ekyawandiikibwa kigambye nti muye temuli kizikiza akanyongero kyongerezaako bwenti nti katonda takola byonna atya katonda tabeera ng'ali awo akontrolinga mayindi z'abantu kyekyokukola nekyekyoobutakola kubanga yatuwa free will ng'abaana b'abantu ensonga buli omu akola nga bw'ayagala but ekyatuweesa wiilu eno kwe kuba nti tuwiringa accordingly ku kikyayagala naye buli lwe tutamanya kikyayagala tukola nga bwe twagala ojogedde n'ogamba nti no katonda bba otyo kubanga eri abantu abagamba katonda baba tayagala nzibe tayinza kundeka nzibe baba katonda baba tayagala nyende taswakundeka amaanyi gali mugwe ng'era bwe yagamba adamu nti nkuteereddewo omuti guno ogw'okumanya obulungi n'obubi naye tolyanga ku muti guno ogw'okumanya obulungi n'obubi lw'oligulya tolirema kufa tolyanga ku muti ogw'okumanya obulungi n'obubi bw'oligulya tolirema kufa kati adamu kwali kusalawo kubanga olwedde katonda yali yateeka dde okusalawo okwe mu ye tetuli robot nti tugenda na remote nti tugende nga tutambulira ku remote nedda katonda yatutondanga obusimu bwaffe bwonna bukola n'okutegeera kwaffe bati okusalawo era tuteerawo kyovula batuteereddewo abasumba abatume bannabbi okutuyigiriza kwegamba tatulese mu bbanga abula tuteekereddewo emitendera gy'okusomesebwa tusobole okusalawo nti bwe tugenda okusalawo tusalawo bulungi okusinziiranga okwagala kwekuli yensonga lwaki atuwa abasumba abatume bannabbi abava mu mutima gwe okutusomesa obulungi so bwe tugenda okusalawo tusalawo bulungi so katonda tabba era si yakugamba bba katonda tayenda era si yakugamba nti yenda nnyo naye kuba kusalawo okwo mu kusinziira ku ndaba yo yakobo agambye nti kiva mu kwegomba kwaffe otyo kati okwegomba kwaffe okwo bwe kukula kwekuleeta ekibi ate ekibi bwe kivaawo kyekiddawo kufa
so katonda ta controlling buli kintu kyonna wabula yatuteerawo emitendero balina principles z'obwa katonda bwe tulina okutambulira ye mwoyo wa katonda ono atudde mu mukkiriza emikulula egimulimu nti endowooza yalina okugisomesa okuba nti atambulira mu kumanya okw'omwoyo wa katonda kikyayagala. Amiina. Ne statement endala eyogerwa ennyo gye bagamba nti katonda agenda alokola abantu bonna. Bannange oba alokola abantu bonna Timoseewo wetugambye nti katonda ayagala abantu kukola ki? Okulokoka n'okukola ki? Era kwagala kwe kakati waliwo era firiwiru weeri kiringa bwe nagamba njagala nnyo kale nnyinza okuba nga njagala nnyo okuvuga ennyonyi nga kwagala kwange naye ate sigisobola naye nga ate kwagala kwange so ne katonda ayagala abantu bonna okulokoka naye wateekwa okubaawo engeri otyo yeyokubuulira enjiri ne bawulira enjiri ne bakkiriza obulokozi bwa katonda. Kyavudde tugenda mu Baluumi 10 olunyolo lwa 14 paka ku lwa 15. Baluumi 10 essula 14 agamba bw'ati naye balikoowoola batya gwe batannakkiriza era balikkiriza batya gwe batannawulirako era bawulira batya awatali abuulira olw'15 era balibuulira batya nga tebatumiddwa nga bwe kyawandiikibwa nti ebigere byabwe nga birungi abo abaleeta ebigambo ebirungi. Kale balikabirira batya gwe batannabikkulirwa kyova aleeta abanaabuulira enjiri kati ke kaseera kano ogiwulire bw'omala ogiwulira okkiriza oyo gwe twogerako Yesu Kristo bw'omala omukkiriza olyoka otandika okugoberera. Amiina. Nga kirungi abo abaleeta ki ebigere byabwe ebireeta enjiri. Kyova olaba ne katonda tatuma bamalayika bajje bakubuulira enjiri nedda bantu bakozesa ekitegeeza nti tuli mu kuluŋŋamizibwa kw'omwoyo omutukuvu nti mu kuluŋŋamizibwa kuno nga abooluganda abakkiriza abamaze okutegeera katonda tagenda kukozesa bamalayika. Kyemisoose wali okwogerako kibadde nti omuntu ateekwa okuba nti ali wansi w'okuyigirizibwa asobole okutegeera kikyali. Bw'ategeera kikyali obuvunaanyizibwa bw'omusumba kwe kutraininga omuntu ono okwetegeera. Kati mu kuyita mu kutegeera omuntu ono amanya kikyali afuuka eddoboozi lya katonda okugenda okubuulira enjiri afuuka venue ya katonda okugenda okubuulira enjiri kubanga amaze okwetegeera n'okwagala kwa katonda kwe kwagala abantu bonna okulokoka n'okumanya amazima. Ye bw'amaze okumanya amazima agenda okununula abalala okujja mu bwakabaka bwa katonda. Amiina. Kati kyekiva kitugwanira tugenda kusoma ekyawandiikibwa ekiri mu bikola by'abatume essula 9 olunyolo 4 paka ku lw'omukaaga tulabe ne omutume Pawulo ng'akyali ki Sawulo naye essula 9 ove ku lunyolo 4 paka ku lw'omukaaga. Kw'abatume 9 essula olunyolo 4 lugamba n'agwa wansi n'awulira eddoboozi nga limugamba nti Sawulo Sawulo onjigganyiza ki? N'agamba nti ani gwe mukama wange? Ne yeegamba nti nze Yesu gw'oyigganya gwe naye golokoka oyingire mu kibuga onoobuulirwa ebikugwanidde okukola. Olaba ne Sawulo yeyali siriyokiira oyo bamutuma agende bamubuulire ekyokukola. Kaakati gwa atuwuliriza oluganda enjo tagenda kujja kubuulira enjiri. Ebigambo by'owulira wano olunaku olwaleero bw'obitwala n'okkiriza Kristo eyafa n'aziikibwa n'azuukira olw'olukusi. Kaakati naye bamugamba agende asobole okukola ki?
Mukama atuma abantu be okukola okujja okubuulira enjiri osobola okutegeera osobola okumanya kyavudde atuwa abasumba bannabbi ababuulizi batubuulire ffenna tuuke ku kigera kya Kristo tulyoke tumanye nga bwe tuyimiridde mu bwakabaka bwa Katonda naye omala kukkiriza okuyingira famire eno omala kukkiriza Yesu Kristo famire ya Kristo tuli mu kulungamizibwa kw'omwoyo omutukuvu nti Mukama bwe yasinkana Sawulo n'amugamba nti golokoka ogende gye naakubuulira ekyokukola agolokoka agenda mu kuyitamu ekyo yali ayingira obuweereza amiina oba okugenda okubuulira abalala enjiri nga bwe Mukama bwe yamusinkana so tutunuulira ekyokulungamizibwa omwoyo ng'omukkiriza ngeri ki gye tulungamizibwamu omwoyo ebirabo bino Katonda byagaba mu kkanisa okuba nti bisomesa abantu okutuuka mu kigera nti buli muntu asobola okufuluma n'agenda si buli mukkiriza nti agenda kukola ekkanisa naye ate buli mukkiriza muweereza okubuulira enjiri webale nnyo okutereeza ekintu ekyo si buli muweereza nti agenda kukola ki si buli mukkiriza nti agenda kubeera n'ekkanisa naye oli muweereza n'ogende omulamu omukulu nti oli mubuulizi wa njiri ofuluma n'obuulira enjiri n'okomawo n'otula wansi w'omusumba genda mu Bakolisi ekyokubiri essula 5 ove ku nnyolo 19 paka ku lwabiri tusooke Bakolisi ekyokubiri essula 5 onyolwa 19 vira ddala ku lwa 17 tukitegeere bulungi n'olwekyo omuntu yenna bw'akola ki bw'aba mu Kristo aba kitonde kijja ebyedda nga biweddewo laba nga bifuuse bijja olwa 18 naye byonna biva eri Katonda eri Katonda eyatutabaganya naye yekka ku bwa Kristo n'atuwaffe okuweereza okw'okutabaganya olwa 19 kwe kugamba nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi naye yennyini ng'atabalira byonoono byabwe era nga yatuteresa ffe ekigambo ekyokutabaganya neyongereyo olwabiri kyetuva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo Katonda ng'afaanana nga abeegayirira okuyita mu ffe tubeegayirira mu kifo kya Kristo mutabagane ne Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya sekkanisa ng'atabaganya ensi yonna kwagala kwe bwe tumala okukkiriza omuntu yenna bw'abeera mu Kristo aba kitonde kijja endowooza yange ekyusibwa olwo ali mu Kristo amiina ye yennyini teyatubalira byonoono byaffe amiina kati bw'oba osoma ebyawandiikibwa bino olina obisoma osobola obitegeera era yatuteresa ekifo kyekigambo ekyokutabaganya kyetuva tubeera ababaka we are ambassadors abatabaganya ffe kati tumaze okutegeera Kristo tutegedde oyo eyatununula eyatusonyiwa ebyonoono byaffe nga tukyali mu bwonoono n'atatugamba nti Sister Suzette sooka omala okussa eccupa eyo wansi ndyoke nkusonyiwe kaakati tutegedde kyetuvudde tuleeta omulimu guno gutaggwa Kristo gwe yatulekera tubuulire abalala abatannategeera bakyali eri ebweru w'omusaalaba so omulimu Kristo gwe yakola yatufiirira ku musaalaba n'atuggyako ebyonoono byaffe n'omulimu gwe yatulekera ogutannagwa gwe guno gw'okugenda okubuulira enjiri bannaffe tubakwakuleyo eyo gye bali basobole nabo okubeera abatabaganya mu Katonda buvunaanyizibwa bwo mukyalambiro wagambye nti omuweereza omukkiriza buvunaanyizibwa bwo okubeera ng'ogenda okubuulira enjiri amiina tebamalina kumala kukussaako ninga kola mulimu gwo okubeera ng'obuulira enjiri abantu basobole okumanya obulungi bwa Katonda osobola okubuulira enjiri oyinza okuba nga tosobola kwogera naye nga waliwo gye bagenda okubuulira enjiri nga weetaagisa ki sente ng'owaayo naawe oba part of it obeera part of it naye nga nkimanyi osobola okwogera
Amina. Twebaza Katonda olunaku olwaleero obudde buno bugenze naye omwoyo wa Katonda waali okutulungamya. Njagala omanyi owooluganda nti okuva lwewalokoka lwayatula obulokozi omwoyo wa Katonda n'abeera mu ggwe atula mu ggwe najja n'okutegeera kwonna ne kubeera mu ggwe kiri eri ggwe kuwuliriza ddoboozi n'otandika okutambira mu ikululo gy'omwoyo omutukuvu n'otandika okusalawo ng'omwoyo omutukuvu bw'akulungamya. Omwoyo omutukuvu aluŋŋamya birungi byereere. Bayibuli etugambye nti ebirungi byonna biva eruwa eri Katonda atalina kubuusabuusa mu ye. Bannange oyo ye Katonda waffe yatwagala kyalambira yatuwa omwoyo we kyekigambo kye era ye mbala ye yatuwa bamalayika n'atuwa ekkanisa ye pulaani n'ebigendere ye pulaani ye purpose ekigendererwa yatuwa pulaani ye ekigendererwa obulamu buno era nga yatuwa tusobole okuba nti tutwala obuvunaanyizibwa obw'okuba nti tuyimirira mu kifo nga bwe tuva okusoma mu Bakolinso ekyokubiri essula ey'okutaano okuva 17 okuba nti tutambulira mu mwoyo gwe okuba nti tutuukiriza pulaani ye ey'okununula abalala ffe bamaze okutegeera kubanga kati okusomesa kuno kuli eri omukkiriza amaze okukkiriza okumanya engeri ki omwoyo ono gyamulungamyamu. So kitaffe yatuwa omwoyo we yatuwa okwagala kwe ekigambo kiri mu will yatuwa will ye okuba nti tutuukiriza okwagala kwe okuba nti abantu bonna bafuna okumanya. Amina. Bafuna okumanya kw'obwa Katonda olwo nno pulaani ye eryoka ebeere ng'ejjuzibwa mu ye. Amina. Ate okwagala kwa Katonda kuli mu ggwe era bw'aba akulungamya tekuva bweru wabula olw'okuba atudde mu ggwe akuba kuli mu oba inside kagamba nti nnyonnyodde bulungi tuli muntu ow'omunda so weewabweru. So buli kye tukola kyonna buli ddoboozi lye tuwulira tuliwulira okuyita munda. Teri Katonda gy'ayogerera wabweru kubanga Katonda mwoyo sitaani mwoyo bombi bakozesa kye bayita omuntu. Omwoyo tegusobola kujja nga tewali agukkiriza kujja okitegeera ensonga lwaki bwe twawulira ekigambo kya Katonda amaanyi ga Katonda ye mwoyo wa Katonda bwe bulamu bwa Katonda bwe twawulira byayingira mu ffe yensonga lwaki tuli omuntu ow'omunda wabweru. Amina. So tufuna okuva munda atuula mu ffe n'ayogera okuyita mu ffe n'okukola pulaani ze zonna zituukiriza okuyita mu ffe. Amina. Njagala tusome ekyandikibwa kimu tumalirize wano. Kiri mu Bakolinso ekisooka ssuula 2 ove ku lunyolo 12 paka ku 14 tulyoke tuggalewo. Bakolinso ekisooka essula 2 essula 2 olunyirwe 12 naye ffe tetwaweebwa mwoyo gwa nsi. Tetwaweebwa mwoyo gwaki? Gwa nsi wabula omwoyo oguva eri Katonda. Gwebale nnyo. Tulyoke tutegeere nga Katonda byatuwa obuwa. Olw'13 n'okwogera twogera ebyo si mu bigambo amagezi g'abantu bye gayigiriza wabula omwoyo byayigiriza bwe tugeraageranya eby'omwoyo n'eby'omwoyo. Genda ku 14. Naye omuntu w'omukka obukka takkiriza bya mwoyo gwa Katonda kubanga bya busirusiru gy'ali era tayinza kubitegeera kubanga bikeberwa na mwoyo. Amina. Tetwaweebwa mwoyo gwa nsi. Omukkiriza yenna talina mwoyo gwa nsi. Twolina omwoyo wa Katonda. Kati endowooza yaffe ebintu by'obwa Katonda tubigeraganya na bintu bya mwoyo. Kati okutegeera kwaffe ku level ye kulina okubeera. Bannange omuntu ebintu by'omwoyo we bikulema okutegeera kitegeeza olina okusoma olina okwesomesa okule mu kigambo kya Katonda. Ate lwaki bya busirisiru eri oyo atannategeera kubanga tannaba kukkiriza Kristo muwa magezi kyebiva bibeera eby'obusirisiru. Kati oddira omuntu tamanyi Kristo gomuyigiriza eby'omwoyo bambi gyali
tebirina maanyi abiraba nga bya busirusiru tebirina makulu kyeva bibeera ebyobusirusiru naye eri gwe ge magezi n'okutegeera n'okumanya. Amina nnyo twagala obbeebaza olunaku olwaleero mwebale kwefiiriza budde Diaspora TV webale nnyo akaseera k'otuwa okubeera ku mpewo okubuulira ekigambo kya Katonda tukyagenda mu maaso bw'obanga gwe mulundi gw'ogusoose okutuwuliriza olunaku olwaleero genda ku YouTube back to Bible Truth ojja kulaba series zetubadde tuyigiriza zonna ezikwata ku mwoyo omutukuvu ezikwata ku butuukirivu ezikwata ku buli kimu ekikwatagana ku by'omwoyo olyoka otegeere amanya Godfrey Sempeebwa Evangelist Suzette ne mukyala Mubiro. Amiina n'olwaleero nga twebaza Katonda tibwali bwe buti nga saa 6 olunaku luno Mukama nampa ekyamagero kya Ziva Keira awezezza emyaka 11 tukyebaliza Katonda kale katumusinze taata tukwebaza olw'ekisa kyo tukwebaza olw'obulamu tukwebaza olw'okutegeera n'okumanya kwe tutuula buli lunaku ne tuba nga tukwogerako Mukama kwe kusaba kwaffe buli kinoomu awuliriza alaba ayi taata leka okutegeera kweyongere eri obulamu bwabwe leka kumanya yeeyongere eri emitima gyabwe beezuule beetegeere mu Katonda watugambye nti tetwaweebwa mwoyo wa kutya okutyona abadde alemeseza abantu bangi nga bagamba mama bwe nafuluma kono covid yajja ngenda kufiirawo kutya n'atulemesa okweyongera mu Katonda kati omwoyo w'okutya tugugoba mu linnya erya Yesu Kristo leka ekigambo kya Katonda kiteeke emizi leka obulungi bwa Katonda n'amagezi biteekinga emizi mu mitima gyaffe taata omutukuvu tukwebaza mu makkati gaffe eriyo abalwadde eriyo abali ku bitanda eriyo abagoyinga through chemo and radiology therapy Mukama eriyo abalina sukaali emigongo gibatujja wajja ffe tusobole okuba n'obulamu mu bungi ddala tulagira obulamu eri endwadde eri obulamu obubadde obulwadde tulagira obulamu eri emisaayi egibadde gyatabuka tulagira obulamu eri ezo endwadde ez'olukonvuba tulagira obulamu eri amagumba agameketa tulagira obulamu eri blood pressure tulagira obulamu eri sukaali tulagira obulamu eri amagumba ago gonna kapitano mu linnya erya Yesu leka obulamu bubeerewo leka essuubi libeerewo eri omukyalo oyo abadde alindirira ekyamagero eri omukyalo oyo abadde alindirira okuwonyezebwa omusisinkana kaakana awo waali ayi taata omutukuvu omuzzaamu amaanyi nti gwe kuzuukira gwe maanyi gwe bulamu ayi taata tukwebaza nti tetwaba mwoyo wa kutya ayi Mukama kutya addukira wala ava mu mitima gyaffe mu linnya erya Yesu ekitaazimbibwa Katonda ekyo tukisukulawo we uproot it mu linnya erya Yesu Kristo taata tukwebaza kubanga owonya era tusabira n'abo abazaaliddwa olunaku lwaleero beeyongera okutegeera mu ggwe ayi taata nga baselebratinga birthday zaabwe nga bwe balya ne keeke naye bategeere n'ekigambo ekikuzibwa mu bulamu bwabwe eky'omwoyo basobole okufuuka abantu ab'amaanyi mu ggwanga taata tukwebaza kubanga okikoze mu linnya lyo tusabye amiina 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 and remember Jesus Christ is still in full control. Mwebale kubeerayo Mukama abatukumire weekend ennungi. Amina. This is Diaspora TV, your #1 global network.